mukama oku janga joli o nazelo saigo oku singanyona o pise mukama oku janga joli o nazelo saigo oku singanyona o pise mukama oku janga joli o nazelo saigo oku singanyona o pise mukama oku janga joli o nazelo saigo oku singanyona Yesu kazi jetu sabye gwe ataggwawo mamira obulamu bwaffe mu linnya lya mukama waffe Yesu. Leka omukono gwo ogw'amaanyi gukome ku bulamu bwaffe mu linnya lya mukama waffe Yesu. Amafuta go amangi geebagale obulamu bwaffe, otukuume mu kadde kano ke tulimu nga kazibu, ng'ekkanisa eri mu kusoomozebwa ng'eyita omuyaga omungi. Kitaffe tusaasire, tunyweze tuleme kugwa, tunyweze ebigere byaffe bireme kwesittala ku jjinja. Tunyweze Mukama, abanaffu banyweze, eri abato ng'ebintu bino tebabitegeera, eri abo abalokokedde mu muyaga omungi ng'ebintu tebabitegeera, omulabe n'abakuba ne basaasaanira mu mannyo g'empologoma, ne bagwa mu basomesa abalimba, ne bagwa mu basumba abalimba, ne bagwa mu bannabbi abalimba. Mukama, bantu abo bataase, kusabye okikolere. Kitange, nkusabye kikole. Yamba abantu bo gwataggwawo, banyweze bawe ekisa, basobozese. Ai empologoma ya Yuda, manyi ng'okikola era manyi ng'oyinza. Weebale gwataggwawo, weebale lwazi lwaffe, mu linnya erya Yesu nsabye. Amen. Kwaniriza nnyo ku Just Gospel Media Uganda YouTube channel yaffe ne ku Facebook page. Mwenna abatufunayo twebaza Katonda, ate nammwe abatufuna ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp channel twagala okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kitange ataggwawo, akadde kano tukanyika mu musaayigo, omuntu omu babiri bayambibwe, linnya lya Yesu. Nkisabye kibeerewo. Tusaasire tutambudde obubi, tusaasire otuvumiganyiza erinnya lyo, tusaasire ng'okubeerawo okwo tuwulira nga kuli wala, tusaasire
tusaasire nga twegaanye erinnya lyo. Tusaasire tukomyewo Mukama, leka okwagalako kutuwalule, otunaaze era otutukuze. Amen. Wabeewo gw'okoleza omuliro ogw'okusaba, nga yasabanga n'awulira nga waliwo ekiriwo, naye kati nga tekikyasoboka. Yasabanga essaawa ennamba, kati nga n'eddakiika 10 zizitowa. Mukama kwegayiridde. Ayawuliranga oluyimba olw'okusinza n'ettendo ku mutima gwe ng'atambula mu nda ye ey'omwoyo nga takyaluwulira. Taata bakomyewo abantu abo. Ayakolanga ekibi n'awulira obulumi n'obubalagaze olunaku lwonna n'asiibanga akaaba, naye kati nga takyakaaba, kati nga kyafuuka kya bulijjo, kati nga kyafuuka kya buli lunaku nga takyawulira kukulumizibwa okwo. Mukama bakomyewo. Nkusabye okinkolere. Kusabye obeeko omukyala gw'onyiga ebiwundo. Nkusabye kuba mmanyi ng'okisobola. Manyi ng'okisobola. Weebale gwe lwazi lwaffe olw'edda n'edda kwe twatemebwa. Mukama njagala kubajjukiza nti wiiki eno yonna oba ennaku ziringa 2-3 emabegako awo tulina ebigambo bye tuli mu kutunuulira. Nkujjukiza nti twaviira ddala mu kitabo ekiyitibwa ekya Danyeri. Amiina, mujjukira kitabo kya Danyeri. Tulina ebintu bye twatunuulira mu Danyeri 7 olunyiriri olusooka paka olunyiriri olw'omusanvu nga tulaba kye twayita ensolo Danyeri ze yalaba mu kirooto. Naku lwaleero naku lwakuna mwezi gwa 7, ennaku z'omwezi ziri 7, essaawa ewuwo ziyinza okuba ndala n'ewange nga ndala, naye wange zibala essaawa ndala. So Mukama tumwebaza olw'obudde buno bw'atuwadde. Danyeri ayina bye yalaba mu kirooto. Kakati bwe tubikwata tubigeraageranya n'ekirooto muganda waffe ayitibwa Yokaana kye yalaba mu kubikulirwa. Kakati kubikulirwa ne Danyeri ebirooto byabwe bw'obigatta eby'ensolo biri a bit parallel. Bwe bitambula biti mu maaso biyina engeri gye bikwataganamu, naye olina obyegendereza olw'ensonga nti kubikulirwa alina ensolo zayogerako ez'enjawulo. Weewaawo ng'era mu ezo ensolo zayogerako mulimu ezeekuusa ku Danyeri ze yalaba. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Weewaawo nga kubikulirwa Yokaana kwalaba ensolo z'alaba ezimu teziriimu mawanga ng'ate Danyeri ge yalaba. Okugeza eggwanga ng'ery'Abameedi n'Abaperusi. Ojja kwetegereza nti Danyeri ye ate kye yalaba kyali kirala. Amiina. Naye ng'ate bw'ojja mu maaso ojja zisisinkana ensolo ezo nga balina we bakwataganira. So that's why olaba nti kubikulirwa 13 alina ensolo zayogerako. Kubikulirwa 11 alina ensolo zayogerako. Kubikulirwa 17 naye alina ensolo zayogerako. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Naye kakati olwaleero tukyali mu kutambulira mu kubikulirwa 13.
bwe twagala tutunuulire. Wiiki eno mbadde nkutegeeza nti Sitaani kye yakola yajja n'atunula mu nkambi ya Katonda n'alaba ebintu engeri gye bikolebwamu. Tuvolaba nti ye yaliyo abimanyi. System ya Katonda agimanyi, gavumenti ya Katonda agimanyi, era yalwanako okugimeemula, yalwana agisuule, era yabuukayo na kimu kyakusatu ku bamalayika. Babeera bangi nnyo, Mukama yeebazibwe. Abo ne bafuuka ba agenti be. Kakati omulimu gwe ye omukulu ennyo gw'ayagala okukola, kusikiriza, kumenya, kulabika nti eri gy'ateekeddwa okubeera tagenda yeka. Mukama yeebazibwe nnyo. Kati kye yakola n'introducingawo emisingi gye, nga ffe naffe Bayibuli bw'erina emisingi gy'ekkanisa, Befeso 2:2, musingi gwa batume na bannabbi, nga Kristo ly'ejjinja ery'oku nsonda. Kati naye kye yakola n'ateekawo n'azimba kye bayita n'azimba omusingi. Omusingi ogugwe nga guyimiridde ku bintu bibiri, nga ye kennyini ly'ejjinja ery'oku nsonda, kabwejjumbira Sitaani. Mukama yeebazibwe nnyo. Gye giriwa emisingi egyo? Yazimba omusingi oguyitibwa ogwa Antichrist, then n'azimba omusingi omulala oguyitibwa ogwa false prophet. Mukama yeebazibwe nnyo. Egyo emisingi gye yazimba, kubanga ensonga zonna zeetooloolera ku ebyo ebintu bibiri, Antichrist ne false prophet. Kyova olaba nti Bayibuli etuwoninga nnyo ba false prophet. Ba false prophet aboogerako nnyo Bayibuli, era ayogerako nnyo Mukama waffe Yesu, atulabula nnyo ku bannabbi ab'obulimba. Mukama yeebazibwe. Era atulabula nnyo ne kwabo, Mukama yeebazibwe, abeeyita bakristo abajja. Janga joli o nazeno saigo ogu singani. Yokaana essula esooka olunyiriri lwa 18. Ekitabo kya Yokaana ekisooka 1 John 2:18. 1 John 2:18. Ebbaluwa ya Yokaana esooka, nga tetunaba kugenda mu kubikulirwa. Ebbaluwa ya Yokaana esooka obikule 2:18. Ebbaluwa ya Yokaana esooka olunyiriri lwa 2, essula ya 2 olunyiriri lwa 18. Ebbaluwa ya Yokaana esooka ogirabye? Essula ya 2 olunyiriri lwa 18. So 1 John 2:18. Mukama yeebazibwe. 1 John chapter 2 verses 18 egamba nti abaana abato kye kiseera eky'enkomerero, era nga bwe mwawulira ng'omulabe wa Kristo ajja, ne kaakano waliwo abalabe ba Kristo bangi. Kyetuva tutegeera nga kye kiseera eky'enkomerero. Olwo Luganda lw'ensomye. Kakati Bayibuli y'Oluzungu etusomesa bweti mu 1 John 2:18. Siwe tuli 2:18. 1 John 2:18 egamba, little children, it is the last time, and as ye have heard that Antichrist shall come, even now are there many antichrists, whereby we know that it is the last time. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kati Bayibuli etunuulira ekiyitibwa Antichrist. Mukama yeebazibwe nnyo. Etunuulira ekiyitibwa Antichrist. Era okusinziira mu Bayibuli etulagira
ddala okubeera abeegendereza ennyo eri abayitibwa ba false prophet okusinziira mu Matayo 7:15 n'okweyongerayo. Matayo 7 ojja kusoma 15 amiina n'okweyongererayo ddala wansi egamba nti be aware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Mukama ibazwe jemisege egisikula. Kakati etulabula Bible ku bintu bibiri. Ekisooka etulabula nti Antichrist ajja era olwaleero waliwo Antichrist bangi nebaawula ne Antichrist. Kama waffe yebazibwe nnyo. Kati Bible tekomaawo netulabula ne ku kye tuyita ba false prophets. Kakati etuuka neyawula false prophet. Ba false prophets bangi naye eriyo false prophet. Ba Antichrist bangi naye eriyo Antichrist. Kati gino gyonna emisingi giri ebiri Sitaani gyagezaako oba gye yazimba dda. Kansubire nti okitegedde ekyo nga tunagenda wala. Kansubire nti okitegedde. Amiina. Serukama oku janga joli nazeno. Yokaana ebigambo byayogera byalaba byagala okukwatagana n'ebigambo bya Danyeri. Kakati Yokaana ayogera ebigambo bino mu kulirwa 13 n'olunyiriri olw'okubiri. Agamba nti n'ensolo gye nalaba yali efaanana ng'engo n'ebigere byayo ng'ebyeddubu n'akamwa kaayo ng'akamwa k'empologoma. N'ogusota gwe gwagiwa amaanyi gaayo n'entebe yaayo ey'obwakabaka n'obuyinza obungi. Sooka okomekaawo. Ensolo eno gye yalaba efaanana ensolo z'ayogeddeko. Mulimu eddubu, akamwa kaayo kalinga kampologoma. Zino zonna ensolo ezifaanana ensolo eno twaziraba mu Danyeri. Naye ku luno Danyeri kyalaba kirala. Akulaga nti waliwo ogusota ogwawa ensolo eno amaanyi n'entebe yaayo ey'obwakabaka n'obuyinza obungi. Kati ensolo eno ne bagiwa amaanyi. Nsolo ki eno? Naye ejjukira nti eyogeddwako bufaananyi, eyogeddwako nti efaanana bufaananyi so si. Okategedde? Danyeri yakulaga nti nze ndaba ensolo nakuwa ekifaananyi kyayo mpologoma erina ebiwawaatiro, endala erina emitwe 6. Mukama waffe yebazibwe ng'adescribinga amawanga, empires ezaaliwo ebiseera ebyo ezaali ziyimiridde nga zonna twaziraba ebiseera byayo byazimala biteekateeka Antichrist, nga biteekateeka false prophet. Kakati ensolo eno eyogerwako erina byefaanana. Efaanana eddubu n'akamwa kaayo ng'akamwa k'empologoma. Kakati ogusota guno ogwogerwako fenna tukimanyi bulungi nnyo Sitaani yayogerwako ng'ogusota. Era Bible emwogerako ogusota ogw'edda, the ancient serpent. Mukama waffe yebazibwe, the ancient serpent, omusota ogw'edda. Kakati omusota guno ogw'edda ye Sitaani awa ensolo eno
amaanyi. N'ensolo gye nalaba yali efaanana ng'engo, n'ebigere byayo ng'ebyeddubu, n'akamwa kaayo ng'akamwa k'empologoma. Kama waffe ebazibwe nnyo. Kati bwe tunaagenda mu maaso, ensolo eno eva mu katusoke tukireke ekyo, tujja kukidda tukireete. Ensolo eno ye Antichrist. Mukama yebazibwe. Ensolo eno ye Antichrist. Tuli ffenna, ensolo eno ye Antichrist. Yeweebwa amaanyi okuva eri Sitaani okugenda okukola omulimu ogw'okulimba abaana ba Katonda, ogw'okusuula abantu ba Katonda. Mukadde akali okumpi okutuuka. Kati bw'osoma ku Bikkulirwa 13 nkunnyonnyodde, n'ensolo gye nalaba yali efaanana ng'engo, n'ebigere byayo ng'ebyeddubu, n'akamwa kaayo ng'akamwa k'empologoma. N'ogusota gwe gwagiwa amaanyi. Kati ogusota guno gwe guliwa? Gwe njagala okulaga ogusota guno gwe guliwa? Ku Bikkulirwa 12 n'olunyiriri olw'omwenda. Ku Bikkulirwa 12 n'olunyiriri olw'omwenda. Bayibuli esomesa, n'ogusota ogunene ne gusuulibwa omusota ogw'edda oguyitibwa omulyolyomi era Sitaani, omulimba w'ensi zonna, ne gusuulibwa ku nsi, ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nagwo. Okategedde? Tukaddemu otuuseeyo ku Bikkulirwa 12 n'olunyiriri ku Bikkulirwa 12 n'olunyiriri olw'omwenda. Tugenda mpola, saagala tuduuke emisinde kubanga obudde tukyayina. Kulabika nti ensonga eno tugikaatiriza mu matugo ojuulire. Twagala tutuuke mu maaso nga bwe tugenda okwogera obiraba. So ensonga lwaki tukyagezaako okusima omusingi, tukwerulira. Amiina, tugezaako okuwa ekifaananyi eky'okubikkulirwa kuno n'ensolo ezirimu. Kakati ku Bikkulirwa 12, Revelation chapter 12 verses 9. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Kati olaba nti guno ogusota guno ogw'edda gwe mbadde nkutegeezaako ye Sitaani. Eri mu Kubikkulirwa 13:2, old serpent, oba kiyite ancient. Kamaffe ebazibwe nnyo. Kyova olaba nti Bayibuli eno olina ogyegendereza. Sitaani ono alina ebitiibwa bye by'alina. Bw'otunuulira Kristo is the ancient of days. Ancient of days. Ayogerwako nga ye prince, ate neno Sitaani naye ayogerwako nga prince. Mukama waffe ebazibwe nnyo. Kati balina attributes ze bafaanaganya, olw'ensonga nti Sitaani naye kiri ekitiibwa yakirimu. Yali ayagala akiwambe naye n'alemererwa. Obalaba alina obwakabaka, ne Katonda alina obwakabaka. Katonda alina abamalayika, naye alina abamalayika. So it's a government erina label, erina omuyeekera, erina opposition akyasinze okulabika nti aleeta obuzibu mu baana ba Katonda.
Mukama ebazibwe. Kati bwe tuddayo mu kubikulirwa 12 mu kubikulirwa 13 tugenda mpola twagala ku papa olw'ensonga nti njagala nkuwe ekifaananyi ekyennyiriri zino nga tunaba kudduka kugenda wala. Mukama ebazibwe. N'ensolo gye nalaba yali efaanana ng'engo n'ebigere byayo ng'ebyeddubu n'akamwa kaayo ng'akamwa k'empologoma. N'ogusota bwe gwagiwa amaanyi gaayo n'entebe yaayo ey'obwakabaka n'obuyinza obungi. Kati guno gusota maze okukulaga nti guno gusota gwe tulabye eri mu kubikulirwa 12 n'olunyiro lw'omwenda. Gusota guno Sitaani, the old serpent oba the ancient serpent, omusota ogwedda ye Sitaani. Kati yawa ensolo eno amaanyi. Ensolo eno njikutegeezeza nga yayitibwa Antichrist. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Tuli ffenna kansubire nti ekyo okitegedde nga tetunnaba kugenda wala. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Tukawulidde ako kansubire nti kategeerekesa ako. Amina. Kakati bw'otunuulira kubikulirwa 13 we tuli. Kubikulirwa 13 tuli ffenna. Kubikulirwa 13 olunyiriri olw'okusatu n'olw'okuna olwakadde tugenda gezaako okudduka. N'endaba omutwe gumu ku mitwe gyayo nga gufumitiddwa okufa, n'ekiwundu ekyokufa ne kiwona, n'ensi zonna ne zigoberera ensolo eyo nga zeewuunya. Amiina. Lwokuna ne basinza ogusota kubanga gwawa ensolo obuyinza bwayo. Kakati wano twogera ku Sitaani ne Antichrist. Antichrist ogumu ku musingi Sitaani gwe yazimba edda kulabika nti agenda kukuba, agenda kusuula abaana ba Katonda. Bayibuli esomesa kubikulirwa 13 olunyiriri lwa 4 ne basinza ogusota. Kategedde ne basinza ogusota, basinza Sitaani. Lwaki? Kubanga gwawa ensolo obuyinza bwayo. Kati ensolo eno eyogerwako gye nkugambye eno eyawukana n'eza Danyeri ze yalaba. Ziri ensolo za Danyeri ze yalaba gaali mawanga agateekateeka okujja kwa Antichrist n'ensolo. Tuli ffenna amawanga agateekateeka ensolo ne Antichrist. Amayibazibe oba amawanga Sitaani gagenda okukozesa okuteekateeka nabbi w'obulimba n'okuteekateeka omulabe wa Kristo ayitibwa Antichrist. Mukama yibazibe. Kyova olaba nti Bayibuli esomesa
kubikulwa 13 ne basinza ogusota kubanga gwawa ensolo obuyinza bwayo. Ne basinza ensolo ne boogera nti ani afaanana ng'ensolo era ani ayinza okulwana nayo kubanga gwaweebwa amaanyi. Ensolo eno yaweebwa amaanyi neweebwa obuyinza ng'ani abugiwa ogusota. Sitaani yamuwa obuyinza, yamuwa amaanyi ng'awa Antichrist akole ebintu eby'obuvoosi byonna, akole ebyamagero ebiyitirivu obungi, abantu batuuke bakkirize bagambe nti ddala ono gwe tulina okusinza, ono tetulina kumusinza, tulina kusinza ono. Kakati awo abaana ba Katonda we bagenda okuwambibwa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Nkugira njagala kuzimbira ekintu kino tuuke ogenda eri ku muwendo gw'ensolo, simanyi mark of the beast, simanyi image of the beast, ng'ekifaananyi kino okifunye bulungi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. So Sitaani lwe lutalo lwali mu kukola okulabika nti emisingi gye ebiri giyimirira. Omusingi gwe nkutegeezaako ogusoose gwe gwa Antichrist, y'ensolo eyo gy'olaba eri mu kubikkulirwa 13. Jjukira bw'onna asoma Bayibuli eno ojja kulaba ensolo za mirundiko ddala mu kitabo eky'okubikkulirwa. Ojja kulaba ensolo ez'enjawulo kugeza mu kubikkulirwa 11, 13, 17. Yokaana alina ensolo z'alaba naye zino zonna zirina ebintu byanjawulo okuleka ziri ate ziri mu Danyeri zoogera ku mawanga, naye era ez'omu Danyeri ezoogera ku mawanga ze ziteekateeka ate sisitiimu ye musota guno oguyitibwa Sitaani ogw'edda, the ancient serpent oba the old serpent. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kakati bw'otunuulira kubikkulirwa nga bwe mukunnyonnyodde, kubikkulirwa 13, ensolo gy'olabaawo bw'osoma kubikkulirwa essula esooka, essula ey'okubiri n'okukkirira wansi byonna byegenda okukola, ensolo eno eyawukanira ddala nnyo ne ziri ensolo Danyeri ze yalaba. Mukama yeebazibwe nnyo. Naye era olaba nti ekifaananyi kyayo kivaayo. Ziri eri eziri mu Danyeri zalaba kubanga gy'ozoogerako zirina ebigere biringa bya ddubu, kamwa kalinga kampologoma. Olaba nti Danyeri yalaba ensolo ezifaanaganako bwe zityo, weewaawo nga gali mawanga. Kakati ono ye byalaba weewaawo nga biri palalero era nga bakulaga nti ensi ezigenda okuteekateeka Antichrist eno weeziri nga ziyambibwako oba kabwejjumbira yennyini ng'akiwoomyemu omutwe ye Sitaani. Kyova olaba Bayibuli esomesa mu kubikkulirwa 13 n'olunyiriri 4 ne basinza ogusota kubanga gwawa ensolo obuyinza bwayo. Ogusota guno gwakwata obuyinza bwayo ne gugiwa ensolo eno. Ensolo eno ye Antichrist mu kubikkulirwa 13 n'olunyiriri 4. Ensolo eno ye Antichrist. Ne basinza ensolo, owulidde? So ne basinza Antichrist. Kiringa olwaliro bwe tusinza Kristo tuba tusinza Katonda. Mukama yeebazibwe. Kati Sitaani naye akimanyi bulungi nnyo nti singa batya Antichrist ne basinza Antichrist babeera basinza Sitaani kubanga obuyinza obumukozi ebyo byonna buba buva eri Sitaani. Mukama yeebazibwe. Bayibuli esomesa mu lunyiriri olw'okutaano kubikkulirwa 13 olunyiriri lwa 5 neeweebwa akamwa akoogera
ebikulu n'obuvoozi. Neeweebwa obuyinza okumala emyezi 42. Neeyasamya akamwa kaayo okuvvoola Katonda, okuvvoola erinnya lye n'eweema ye n'abatuula mu ggulu. Neeweebwa okulwana n'abatukuvu n'okubawangula. Neeweebwa obuyinza ku buli kika n'abantu n'olulimi n'eggwanga. Kakati olunyiro lw'omunaana lugamba era bonna abatuula mu nsi baligisinza. Buli atawandiikiddwa linnya lye mu kitabo eky'obulamu eky'omwana gw'endiga ayitibwa okuva mu kutondebwa kw'ensi. Bayibuli esomesa olunyiri olw'omwenda, omuntu yenna bw'aba n'okutu awulire. Mukama yeebazibwe. Omuntu yenna bw'aba n'okutu awulire. Mukama waffe yeebazibwe nnyo kubanga bino bituufu era bijja. Sitaani akoze kyonna ekisoboka. Sisitiimu ezimbibwa oba yazimbibwa edda eri ku bintu bibiri: Antichrist ne false prophet. Kyolaba Bayibuli etuwoninga nnyo eri ba false prophets, etuwoninga nnyo eri Antichrist kubanga agenda kujja nga teri n'omu akisuubira. Kubanga olwaleero olaba nti ebintu bino bitandise okubaawo. Amakanisa gatundibwa. Kano kaama tebatuwulira. Amakanisa gatundibwa. Gatundibwa. Omusumba n'agulawo obuweereza ne busituka, wakati awo n'abulamuza. Ate abulamuza makanisa ga mu Amerika, Bungereza, eyo wali abasajja abaviira ddala ku mulamwa gwa Katonda. Kati kanisa neetundibwa. Tava ku nnyonyi. Buli kaseera abeera n'eziholide mu Las Vegas, n'agenda n'amalayo omwaka. Ekkanisa yagireka mabega. Ekkanisa bazireka emabega ne batambula ne bagenda. Ne balekayo ba associate pastors. Kati bo ne babeera wali ng'ekifaananyi. Naye nga yakimanyi nti at time to come ekyo kifo tekiriiwo. Mu kibuga omwo mulimu amakanisa nga gaatundibwa. Mu kanisa omwo mu kibuga mulimu ekkanisa gye mmanyi nga yava mu mikono gy'omusumba nedda mu mikono gya gavumenti. Kubanga ye agikozesa, ayikozesa ekituuti okukuba ebirango bya gavumenti, okukubira gavumenti akalulu, okulangirira emirimu gya gavumenti ng'akozesa kituuti. Semu si bbiri. Makanisa gaatundibwa. Olwaleero omusumba omu mu ggwanga lya Amerika yavuddeyo mu bimanyi ebigenda mu maaso n'alangirira n'agamba nti nasomesanga edda ku 1/10, nkitegedde lwaleero nti nali mukyamu bannange, so 1/10 buli muntu yenna alina CD yange n'ebitabo byange bye nawandika ku 1/10 mu byokye, naye nga yatunda. Kati lowoozaamu abantu 10,000 abamugoberera. Ali very smart, ayogera bulungi, bamugoberera. Ali very smart, kanisa ina nnene. Nerowoozaamu abantu 10,000 abali mabegawe. Olwaleero n'akola statement bwetu. Kati atunze ekkanisa, agitunze. Kati alina abamuli emabega abamupika, yogera kino kubanga bonna akyogera
eriyo betugenda okukuba tubaabye bagwire ddala kati ekyo kyokka kyeyakoze kyeyogedde kirina bekyasudde 10,000 mukama ffe bazibwe so ke kaseera ke tulimu ke kaseera ke tusemberedde okuwulira stories okuwulira statements eziringa eziwaawaza amatu naye nga zonna zikoleddwa zikube abaana ba Katonda buli agenda okukiwulira mu matu kibeko gwe kikuba ku ttaka tuvula bankutegeeza nti amakanisa mangi gatundibwa bagatunda bagalyamu paani n'abagagula bajja munda ne batuula ne bawuliriza ne bafuluma ne bagenda mu kibuga wano Kampala waliwo obuweereza musajja bamukwata ne bamutwala mu Amerika ne bamusomesa ne bamuyigiriza n'afuna zi degrees n'afuna zi masters mu theology ne bamuteekateeka tebalina kanisa nti yino bagizimba naye bapangisa n'ekifo kye bapangisa kya bbeeyi kajja nkikomeza kya bbeeyi cost zonna zirina donations gye ziva ekkanisa yayingiramu ba donors kati ba donors ne bafuga ekkanisa ng'ekkanisa etambulira ku ntoli za gavumenti n'aba donors basindikazi email kati twagalayo ennanga twagalayo emmere y'abamulekwa twagalayo emmere y'abannamwandu ne baweereza kati be balagira temwogera kino temukola kino temukola kino temwogera kino temukola kino bwe mwogera kino tetugenda kuddamu kubasasulira kino bwe mwogera kino tetugenda kuddamu kubakola kino kyova olaba nti bali ku nninga programs abamu ze bali balina ku TV okwo ne ku maledio tuzimanyi bazisirisa tezikyaliko olw'ensonga zikontana ne bali so nga mulina okuzizikiza tujja kudda tujja zoogera amakanisa ago tujja googera kuba kakati otutuuse wakambwi kufa na kuwona kufa na kuwona amakanisa mu bibuga omwo bagatunda siddemu amakanisa mu bibuga bagatunda mangi agali ku ntoli z'aba donors mangi munayogera tujja basirisa wano agamu ku makanisa agali mu bibuga ge gakuba ensonga y'amabaasa ge gakuba ensonga y'okuwaayo n'ekimu eky'ekkumi nga bo bagifuula njigiriza temulina kuwaayo kimu kya 10 temulina nga bagifuula njigiriza abantu bwe batyo lwaki bakola ekintu ekyo nti tebeeguya bantu ba mu kkanisa yaabwe olw'ensonga nti nemba muwaddeyo oba temuwaddeyo tujja kuyimirira tuvola nti osanga ekkanisa erimu abantu 5 naye ng'omusumba avuga emmotoka eva kuno paka kuli asula mu woteeri ayambala bya bbeeyi abaana be bali mu masomero ga bbeeyi n'abagamba nti nze sirya ku kimu kyammwe kya 10 so these things are happening waliwo conferences ezikolebwa nga bali be baziteeseteese era ne basindika n'abaweereza abaabwe nina bemmanyi waliwo conferences ezitegekebwa mu tawuni mu Uganda wane waffe naye nga emiramwa
tegiva wa masumba jiveeri ekkanisa eyingiddemu olulooma waliwo enjiri etakyayogerwako bwe mwogera ku njiri ey'obutuukirivu eyo ekkanisa tujja gyeggala balina obuyinza obwogera ne gavumenti okugala ekkanisa eyo babulina lwaki sikoma wano lwaki mukama abanjagalira tujja kudda twogere ebisingawo mukama abankumire mweraba ndi ku Just Gospel Media Uganda n'oluganda muddu mu Kristo Nicholas mukama abankumire tuddemu olw'enkya babaye Oh, nazelo saibo ogu singanyona obi semukama ogu jangajoli oh nazelo saibo ogu Jang